Kadaama TV bakadaama bafuna obuzibu mu nnyumba bwe basanga abalenzi oba ne basanga bababa. Obuzibu buno bwe basanga bwakubeera nga babeera baagala okubakwata. Mu ngeri y'okubeera nga baagala okubakwata, oluusi wabeerwa abeerwanako naye mu kwerwanako nga Kadaama gwe tugenda obbaleetera era twamubaleeterako awo ye agamba yaggyayo kiso n'agamba agenda kubasala. Era ye Kadaama y'omu yatunyumizza nti yasamba boosi we wansi era mu nnyumba eyo n'avaamu kati alina ewalala w'akola era alina emirembe. Tusooka ne twebuuza eky'okukwata Kadaama si kituufu n'obeeri nga abavubuka b'ewaka oba baba baayagala okukwata Kadaama, ekintu ekyo kikyamu nnyo 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 nnyo, naye eky'okuggyayo ekiso kyo kituufu oba si kituufu? Eky'okusamba boosi wo wansi nga weerwanako kituufu si kituufu? Ebintu bino bya njawulo era kisinziira muntu ali mu mbeera eyo y'asobola okugamba nti nze nakola ekintu kye nalaba nga kye kyali kintaasa. Naye era abantu bangi nnyo ddala ku kiso abaavaayo ne bagamba oggyayo otya ekiso? Suppose oggyeyo ekiso ate ye n'akikwata n'akikutugga. Ekintu ekyo kibeera kitya? Ebintu bino bibuzaabuza okuggyako omuntu yennyini abeera mu mbeera eyo y'asobola okunnyonnyola nti nze ekyo kye nakola kye kyanzijira mu bwongo era ndaba kye kisingako. Kizibu nga ffe okuvaayo ne tugamba kino kye kituufu, kino kye kikyamu, kuba omuntu ali mu mbeera y'asinga okubeera nga akola ekintu ye ky'awulira nti nno kijja mu mutwe. Naye bwe tukubaganya ebirowoozo, gwe singa obeera mu mbeera ng'eyo, waalisambye boosi wo, waaliggyeyo ekiso n'ogamba nti nno ngenda kusala, gwe nga gwe waalikoze otya? Kadaama yakola ebintu byonna bibiri, yaggyayo ekiso ne yasamba boosi we, kaatunyumize naye takyali mu nnyumba eyo, ye agamba alina n'owantu walala w'akola era ali bulungi. Mr. Kadaama TV gyebalasa ssebo yandiza yali yaggyiddeyo abavubuka ekiso. Munnange emboozi yange erireetire njagala bampeko ku magezi. Nga yidde naatera okutuuka maliriza ekisiibo. Omusajja taata w'ewaka naye n'ayagala akole kyekimu ne batabani be ng'ayagala okunkwata. Then kati bwe baŋŋamba bw'ajja n'akukwata musamba omusajja kye nakola. Nasamba omusajja n'afuluma luumu mwe nali nsula nga awonyera. N'abeerawo nga tabitegeera ne yeebaka, n'agenda mu ddwaliro n'aleeta empeke nga tanyega. N'aŋŋamba igwe kubanga awo ewaka waaliwo abagenyi abaali bazze anti enkya yali yidi. N'aŋŋamba ggwe we baggwerawo bwe bati ogenda kufa, oba si kyekyo tambula ove wano eno. Kati n'akwata ensawo yange ng'abagenyi bali mu nnyumba n'agisuula wabweru. Nali nakoze dda program nga nafuna driver ave Riyadh ajja nnone. Nali ku nsalosalo za Yemen ne Saudi Arabia. Eyo gye nali. Munnange nga bajja bannona nga ntuuka. Kati ndi mu kukola era ndi mu kiyumba kati naye nga ndi mutolose. Kati nga kye neebuuza kiri bwe kiti. Aba kampuni famire yange ekyababuuza nti aliridda wa? Tibamanyi. Bamugamba tugenda kugenda bakama be, tugenda kuba tukutegeeza. Buli lwakuba esimu nga bamugamba tuwe ennaku bbiri tugenda kugenda bakama be, tugenda kuba tukutegeeza. Kati nze ndi eno ndi mu kukola ndi bulungi sirina buzibu. Naye ng'ekibuuzo kye neebuuza singa mba njagadde okuddayo e Uganda, ngende ku ofiisi eyandeeta oba ngende ku embassy? Kati ekyo ky'ekibuuzo kye mbuuza. Nsaba ompeeko ku magezi. Neeyanziza nnyo ssebo bwe naaba nzibiddwamu okusaba kwange.